kasita basuka emyaka 18 bawa obuyinza obudukanya ebintu byabwe. Minisita Nantaba okusitukira mu kugendebwa kidiridde namukadde Madina Nakabuye okwekubira endulu mu ofisi ye nti waliwo Kojja we Kavuma Sulaiman eyatunda ettaka lye ng'akozesa olukujjukujju era omugagga yagula ettaka lino n'akoona amayumba gaabwe 22 okwali ey'amaka n'emizigo nnyina omugenzi Namwanje Sauda byali yamulekera n'abaana be. Namukadde Madina w'emyaka 6 agamba nti ekifo ekyamubbibwako Kojja we nnyina yakigula mu mwaka gwa 2020 era bwefa mu mwaka wa 2009 n'akimulamira ate yeewuunya mu mwezi ogwokubiri omwaka guno nga Bawannyondo babazinzeeko ekiro ku 8 nga batandika okukoona ennyumba zaabwe. Namukadde ayongerako nti oluvannyuma yakitegeerako nti Kojja we Kavuma yali yatunda ettaka lino n'aliguza omugagga Kakumba. Namukadde ono abadde atulukuka amaziga agamba nti okuva lwe baakoona ennyumba ye n'abaana be babadde basula wabwero nga n'ekyokulya tebakyalina. Minisita ne kamisona w'ettaka Mulinde Mukasa bakunyizza Kavuma n'akkiriza nga bwe yatunda ekifo kino n'akiguza omugagga Kakumba nti kubanga omugenzi yali yakimulekera. Sente zonna ze yawa Kavuma azimuddize naye Kavuma nvaano naawe ozimbe ennyumba ya muzeeyi. Bongedde okumukonya aleete obukakafu bw'ensonga eno bw'atu n'aleeta eddaame lya mirundi 3 nga gonna tegakwatagana n'alagibwa akwatibwa ekisanyusizza abatuuze n'ab'eŋŋanda. Poliisi ekutte Kavuma n'atwalibwa ku kabangali bakiranga abatuuze bwe basaakaanya n'okumukuba olubenga bulijjo bw'ala ssente y'ekibe. Mwami Kavuma yansuubiza nti alimpa eddaame erimuwa obuyinza ku bintu bino bwe ndijja wano. Wayisawo omwezi mulamba bukyanga musinkana era mbadde nsuubira nti bwe najja wano ajja kumpa eddaame erimuwa obuyinza okutunda ebintu bya bamulekwa naye ne leero talirina. Kitegeeza nti awo waliwo ebituli. Minisita alagidde omusibe nti bw'anaamala okuyimbulwa atadde mu buto okuzimba amayumba n'omugagga n'amukomako obutaddamu kulinnya ku ttaka eryo. Yo poliisi ya Kampala mukadde ekutte abasajja 3 abadde bakozesa olukujjukujju nga bakozesa erinnya lya Minisita Nantaba ne banyaga abantu. Abasajja bano baludde nga bafera abantu nga bajjako ssente babakolerere ku nsonga zaabwe ez'ettaka. Abakwatiddwa e Kagenyi Luka, James Mutumba ne Chobe Denisi ab'e Nansana abafere baatuuka n'okukuba olukuŋŋaana e Nansana era ne bafuna n'obukuumi okuva ewa OC wa Kampala mukadde Emmanuel Ochamulinga era nga naye ayongedde n'abalumiriza nga bwe bamukozesa ensobe mu lujjudde lw'abantu. Among the groups of people who were there. So we had to maneuver as security men to be where we can keep security in the place, which we did. Waliwo abakyala abazze nabo ne balumiriza abafere bano nga bwe babadde batiisatiisa n'okumanyako ensimbe. Oyo yaŋŋambako nti tujja kuyamba yadde bali baleese ensonga mu ofiisi ewa minisita naye ffe tujja kuyamba kuba tulabye mu bipapula ng'oli mutuufu. Babadde bajja mu ofiisi yange ne baŋŋamba nti waliwo abantu abanyagako ssente nga babagamba tugenda kutwala ewa Minisita Nantaba akuyambe mu by'ettaka kubanga tatulebwako. Ataddumira poliisi ya Chia Road Alex Edunyo akutte akulira poliisi ya Bukototo olw'okuwa obukuumi omugagga Muhammad Lubega akedde okusenda ennyumba y'omutuuze Hassan Fauze n'ebintu byonna ebibaddemu ebyonooneka. Omugagga Lubega olumaliriza okusenda ennyumba ya Fauze abatuuze balumiriza omugagga okubaliisa akakanja ng'akozesa poliisi ey'ekitundu era nga balajanidde minisita w'ettaka Nantaba okubataasa. Abatulumba n'abasendera ebyabwe nze Nanyonjo Nola yansendera ezange era n'azikona bw'ati ng'ono bw'amukoze. In custody in Ntinda. As I talk now, I'm transferring them to the main headquarters.